government ya President Museveni kusasula. Weird government. Let me call it a weird government. We are ready to serve. Because no. Sigamba nti oba tusasulwa kuva mu sente za Museveni oba za government eno. President Museveni. But all right. But misolo gy'abantu gino giba. Omulungi andaba nkulamusizaako nnyo Muzikola Hajj Abdunnoor Munyami Shafiq Lwanga Renfic Media era mbabuuzaako omugambo kyerina gye muli asente buli kimu kitambula bulungi nnyo ddala. Tukomyewo era olunaku lwaleero tusobole okubeera nga tubatuusaako biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Program eno ye Lwangazi Show etukutuusaako embeera zonna. Waswa wamu ne Tamale Henry bali ku kamera. Buli kimu okubeera nga ate kitambula bulungi nnyo ddala ne Sharif gyali ebbali okulanga buli kimu kitambula maridadi sana. Olunaku lwaleero nzize ne kansala akyasinze okuba omuto mu Uganda yonna. Ate tebamumanyi leero mugenda kubeera mumulabako. Kansala asinga obuto simanyi oba ne mundabika naye nga mu myaka yasinga mukyala wa NUP simanyi oba wenaremu tugera kubeera tubimanya byonna olunaku olwaleero kamubatuuseeko abeere nga ababuuzaako. Nsaba nyaba neesimya okuba naawe amannya gaffe. Nakabuye Haifa. Nakabuye Haifa. Omuntu wawulira Nakabuye Haifa awulira ani? Omuntu wawulira Nakabuye Haifa awulira kansala. Awulira kansala. Owawa. Muganzi Razza, kazo Muganzi Razza, Nansana Division. Nansana Division. Omuntu bw'aba akulabye kituufu ge kansala asinga obuto. Sinakinoonyerezaako bakikolako research. Abasinga bwe bakyogera. Abasinga. Ate era tekimpisa bubi. Okubeera ge kansala omuto. Tekimpisa bubi kuba emyaka si birwadde. Si birwadde. Kansala omuto alina emyaka ema? Alina emyaka 2. Okimanyi ge kansala omuto. Katonda w'abasazeewo. Amina. Tuyanze. Gebanafa Global Machine Spares amuku abateekamu ssente mu programu eno era nga bagamba weeyagala yourselves bearings enkoba buli kimu amataala gagenda mu motoka yobeera ng'ote obeegattako aba Global Machine Spares buli kimu obeere nga otambula bulungi nnyo ddala. Bali watseka namba esimu noti 7 ne noti 5 993 ne noti 5 bagamba nti beera ng'ogendayo ate buli kimu kibeere nga kikutambulira bulungi nnyo ddala. Oyagala kubeera ng'oyambala bulungi beera ng'ogenda ku Vicious Collections mu Paka Incade Mall idduuka H74 basement buli kimu kibeere nga kitambula maridadi sana. Atugenda kubeera nga tutandika ne kansala. Twagala tubeere nga tumanya kiki ekyamuleeta okubeera nga ayingira akalulu akayingiddemu atya atafunye mbeera ndala gamuwayi kati kankaveemu olw'abantu abalimu olw'ebbugumu. Kansala tutandike. Obwagazi bw'okwesima bwabufuna otya? Obwagazi bw'okwesimbawo ekisookera ddala mu ntandikwa yennyini nsooka kwebaza principal wange. Ewena principal Robert Kyagulanyi Center. Okay, mpulira. Oyogerako yoyo president wa NUP era president w'eggwanga lino ow'ekkumi. He inspired me. So kodemu statement ye. President wa NUP era president w'eggwanga lino ow'ekkumi. Twalabye yalayidde ati yoyo wakomeka. Kakati nze kino kankyogere nga ntunudde na mu kamera nti okisanga mu ggwanga mw'osanga omuntu eyeerayiza nga talondeddwa. Yafuna ebitundu 58. Kati ebyo mmwe mubimanyi kale we yabagamba. No, si yakyogera. Justice byamukama yalangirira. Tinjawulo kyeri makati g'abalala. Omu akolanga of course kati program erabika ekyuseemu kuba kati ate nze ge babooza naye tekirina buzibu nti oli yalangirira yowa isi era tumanyi nti ssaawa yonna yatubuulira nti ono yayiseemu. Kituufu yalangirira naye ani yamulonda? Of course abantu balonda. Ani yalonda oyo alangirira? Okay, kyo ate nakibuuza gwe kuba mu abaliyo eyo. Ate kati nange sobola kwera nga ate ekyo nkiddamu naye nga mu byonna njagala tukkiriza ekintu kimu.
President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo gwakimanyi. Gomanya. Obanga ddala okimanyi. Of course gwe nsoma pira bweteekamuko wano gwe bagenda okumba. Amina teyanzanye teyanzenge ndowooza embeera temuyisiza mu mbeera ntuufu abadde ye gwayagala abeere president. Okay, mu mbeera eyo mwenga abeesimbyewo tetunaba kubeera nga tugenda mu paati eri endala. Mukifuna mutya muli nti ekyamazima kati buno obudde twewadde tugenda kukola wansi wa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni president. Because kyekituufu waliwo ekyenjawulo okubeera nti waliwo kyetwagala kati n'ekituufu. Kati mwenga aba NUP mwewaddeyo munaatukolera because mugenda kukolera gavumenti gyemutaagadde naye ng'ate yeebasasula. Of course webeera nga ye answer. Museveni president omulabye emirundi emeka mu Wakisumu? Okay, ekyo ekibuuzo simanyi we kijjidde naye nga mu byonna kitwagala kikiri. Mwewaddeyo kubanga mukola wansi we because ebbanga lye tumala nga tugenda kulayira tuba tulayira okukolera abantu baffe n'okutambuza emirimu nga yetwasindikibwa n'okuwa constitution y'eggwanga ly'ekitiibwa. Okay. So mu mbeera yonna tuba tulina okukolera abantu kuba kyekyatulonza. Gavumenti ya President Museveni okusasula. Weird government. Let me call it a weird government. We are ready to serve. Because no. Sigamba nti oba tusasulwa kuva mu ssente za Museveni oba za gavumenti eko. President Museveni. But all right. But misolo gy'abantu gino egiva ku ground. Yes, nsonga ntuufu. Naye singa wayitawo emyezi ng'ebiri nga kansala tofuna musaala onenyaani nenya abakulu bantwala mu kanso abakutwala mu kanso kati boy bagala sente tunazifuna nga bazifuna kubanga sente ezo ziba well budgeted era zijja tuzirala. Okay, nga abakola budget government yefe abakola budget sente ne zivaawo era omuva allowances zaffe. Okay, kirungi katusoke tuveeyo tudde mu nsonga wali principal otugambe nti omu ku baakuleetera okubeera nga weesimbawo. In fact, he's the person who inspired me. Then nogattako support y'abantu abo be neebuuzaako. They guided me ne bampa that moral. Okay, okutandika okufuna kinti kati njagala kwesimbawo kyensinga okwagala okumanya wakifuna otya wali weesimbyewo ku ssomero kuba kati ffe twesimbawoko. I've been a leader all through my secondary school, but not coming in like election wise. Bakuula babulabe. Appointed and all that. Naye nga teweesimba nga ono okanyinga sweet. Sekikolanga. Okay. Kati weewaddeyo. Lwaki tewalowooza ku BMP? Ate kati tujja okwesimbawo naye waliwo tetusussa. Ebintu ebimu tobisussa. Okay. Kati ng'olira osazeewo oyagala kwesimbawo oli mukyala omuto oyingidde NUP. Yingidde NUP. Yingidde nti. Ekyo kinyingi kye. Yes. No, oyingidde NUP kyekizeeko awo. Yingidde NUP. Obviously. NUP olwagiyingira mirimu gyatandikirawo. Kugenda for nominations. Nakutambuza. Tewalina bali bakuvuganya mu kifo ekyo kyennyini. Ku NUP ticket, they were very many. Kiki ekyenjawulo kye wayina? Simanyi kyanjawulo kye nalina. Naye kye mmanyi nti akamyufu kalondawo nze. Naye nga waliwo screening. There was screening. Naye gwe kino bayitako. Kitiibwa kya Mukama. Mukama yekka. Amina. Igwe nga oba weetunuulidde nti haifa. Amaanyi ge agasinga ogalabawa azin tugenda mu campaigns kati otuwulire campaigns engeri wasitambuzaamu amaanyi ge agasinga ogalabawa. Amaanyi gange. Waliwo oli agamba nti amaanyi gange gali mu ssente, amaanyi gange gali mu kwogera, amaanyi gange gali mu kino agawo galiwo. Nze kye neemanyiko saagala kwesoma. Mpisa nzirina. Amaanyi go gali mu mpisa. Ntegeeza nnungi. Whereby nyinza okubasaba kusaba kalulu naye ate nondaba nga nsaba omulala. Ate nesisobola kutuukirira naye nogamba omwana oyo yanjogerera bulungi. Ne wali yafukamira bulungi. No, it is a matter of kutambula nga kale empisa zo nazo zikutunda eno
resources kubanga wabeerawo ate ekiteetaagamu ssente sente obviously zeetaagisaawo but omuntu oweegendereza omuntu asinga otteeka ssente wantu wabaawo ekitali kituufu nga in that wayagala kwegula eri bantu abantu bangi bw'aba agenda kwesimbawo asaba obuvujjirizi buno bumuyambako mumino wammanga transport biki so sente ndabanga ezirina okubaawo mu campaign sente zirina okubaawo fine naye zituuka ne zibuzinga meaning then n'osigaza nti abantu bakulaye batya njagala tumanye campaign zo campaign zaali za mirundi mingi waliwo yali ya dotuddo waliwo yali eya kuyisaamu kizindaalo waliwo yali eya tv waliwo yali ey'enjawulo wakozesa ki kati campaign zino obviously tukozesa kintu kimu kujja kugamba njagenda bugenzi dotuddo nde waka nebaka era obviously natambulanga dotuddo I got friends ne banyambako yes kati abo njagala omanya nti wafunayeko ku bakulu bano abaali beesimbyewo obwomukisa saagufuna wasigala nga ggwe so nokikola nga ggwe yeah I wanted to be the person I was because nali mu kibiina kya NUP nga wekimanyi many NUP contestants baali bato mu byobufuzi ate bapya exactly ng'ate nze be bantu benjagala okukola ki okwekumiramu ng'owa NUP ng'omuntu atambulira ku maanyi g'abantu nga tetwetaaga bintu bya nkwe biki abantu abo kale abakulu saagala kwogera bubi but abantu abo abakuluko mu politics ebiseera ebisinga batulowaringa nnyo n'okukutiisa exactly oli nakusanga nanga kati gwe oli muto mu politics tewolina we wali esimbyewo naye ng'ate nekyagulanya akankanya eggwanga lino yali mupya mu naye ng'alikankanya toliwulira amazima tugamanyi naye just tusirika busirisi akati tweyanza nyo tweyanzike ensonga ndowooza tutandisa okubeera nga atunyumyamu ekisinga obukulu mu mboozi yaffe kubanga tunyumya okulaba nga tutuuka ku kinyusi kiki etusinga okubeera nga ate atwagala kansala kati otuuse mu kaseera ak'okulonda kulonda kutuuse owulidde otya ofunyeyo ku muntu akukakkanyiza koba otandikako otandika oti ebulayo wiikisi 2 kakakyota mu wiiki eremu byavuzaayo otandika okujjukira olunaku lwewasiiba ewaka nga weebase okusiiba okusiiba ewaka nga weebase ogamba kampumulemu ogamba singa nanoonyamu akalo mweyo wiiki emu yanga you feel toyina linnya lyonna lyolina ku ground ne bwe baba bakumanyi nnyo it is a very trying moment naye obeerawo n'abantu abakugumya walinawo okuba enjawulo abasobola okukugumyako ab'enjawulo mu kiti kuba oyo muntu abaneyo kati nga nzinyizo kawaayi wenfunayo ku mbeera enzibu nina abangumyagumyako nti owaayiguma naffe twakiyitamu babeerawo kakati njagala obeere ng'otubuulira nga tetunatuuka wali ku ssaawa yakulonda singa tewaaliwo ekibiina kya NUP singa tewaaliwo Bobi Wine Robert Kyagulanyi wandibadde mu kibiina ki nalibadde mu kibiina ki ng'oggyeko singa NUP teriiwo naye ng'oyagadde okwesimbawo kibiina kiwandigambye nandibadde mu kino of course togenda tuwa nsonga I've grown up in a DP family. Okay. My dad muntu wa DP nnyo so nze nkuliddemu ekyo ekintu kya DP so DP mukyukakyuka I'm telling you okay. So by the time obululu bwe bwatuukira nga mu butuufu DP entamiza okwesimbawo lwaki nali omanyi ekintu kye bayita okutemako omutwe ogwo bwavaako okimanyi oba tokimanyi wayi kyemmanyi kyekino nti bakuteme kugudde wali kyengezaako kugamba nti abakulu abakulira DP batuliwayo nnyo nti mwe abaana ato tebabalaba waliyo UID si butatulaba ebanyo ey'abato naye administration ya DP nga yo
nafuna obuzibu bungi nefuna enkwe nnyingi kale nze nga nze nentamise ebibiina by'ebyobufuzi naye nga wali osazeewo wali wa dipi ekyo kimbeera nnungi kati twagala wali ku kinyusi olunaku olw'okulonda kutuuse kampeyini eno y'olunaku olusembayo oluddako owummule olw'enkeera olonde enjagala olwo ekyamazima olunaku olusaakula kampeyini ati lwaki nali ndowooza ku lunaku lwankya lugenda balutya ate wali badde awo osinga oteekamu no wabeerawo ebintu bingi ogenda tegeka bagenda kukumira kalulu bagenda kulya batya ate olunaku luno olw'okuwummula luno oluliwo olw'okuwummula kuba jjukira waliwo olunaku lwe babawa nti lwe lusembayo kampeyini oluddako lwakuwummula oddako lwakulonda kati olw'okuwummula luno mbadde mayi lwonoonyezaamu agenda okukola ebyo byonna kati mbadde ndi ku luno nga olw'okuwummula kampeyini olunaku lwa kampeyini olwasembayo nasinga okwagala watambula oti ebifo byonna bimalayo nze kankubuulire waliwo ekintu kyesibirivingiramu nti omwana waba agenda okukola yunebu alina kusomawo nakuraninga asome wonna wonna ayitemu wayinza obaaavudde emabega nga tasoma so twamala emyezi n'emyezi nga tunoonya obululu fine nga tuli ku pressure yo panicking olaba opponent wasiiba mu field buli lunaku ku makya mpaka kiro n'ogamba muhamaze wayina aba opponents bameka baali bana mwalimu baali bana okay mwalimu kogo wali naye mu kamyufu n'agwa nadda yajja n'akwata essaawa Bobby gye yagirako eyo infact yali yeekwasa naye tuveeyo tugende mu maaso so olunaku olwo nze sijjukira kunoonya nnyo kalulu but kyenzijjukira naye n'emikwano I had friends kubanga like natuuka ekiseera nze nga at times sikyabeera mu field olw'ebitabo ng'ate osoma kati nga bimbuzabuzaawo at times but I had friends muli okkiriza nti wayitamu lwa NUP oba wayitamu lwa Haifa nali wa NUP obviously ebibiina we are in a multi-party system ekibiina kibaako ne contribution nga onoogamba kati FIC oli wa NUP era gwowa wa NUP obwobululu nkimanyi bwalimu simanyi kibiina kyendimu no I'm just oleeta bulesa example it is an example kati nga gwoba owampa akalulu olwa NUP wayagala NUP ne woba tomanyi I believe bwalimu era mwalimu obululu ng'oli agamba kuba sijja kugamba nti dadi wange yampa akalulu lwa NUP wabeerawo abantu abakuwanga Haifa obviously it is a very big percentage gye bampa nga bampanga Haifa okimanyi nti nkubuza ekibuzo ekyo lwa nsonga emu waliwo ekyalo ekimu ndoza kyali saidi za Bukasa Saidi Bukasa Saidi abalonzi babaleetera obululu obutaali bwabwe ali ne basobola okubeera nga bakola ki okay katsoke tuwumulemuko katono aye tukomewo n'ensonga eyo katuwumulemu yes mbakulisaayo mwenna mwebale kubeera nga mukyaliko ne Fit Media mubeere nga mugenda ku programu zaffe zonna ez'enjawulo beera nga ogenda ku YouTube teka mutesi Fit Media tukozesa PHIQ obeere nga kibu kikutuusaako bulungi nnyo ddala osobola ogenda ku Facebook Fit Media gyeri oba ogisobola ogenda ku page ya Lwanga Shafik yonna osobola okubeera ogenda n'olaba programu zino okubeera nga zikutesibwako bulungi nnyo ddala tukyalina kansala Haifa atubuulira biki bye yasanga mu kalulu ngenda mubuuza ekibuuzo ekinaasembayo kigenda bba kizibamu mu nga tusaasire akiddemu kansala kikusanyisiza simayo oba okirowoozezaako okay wetukomye mbadde nkugamba nti percentage ki gy'osuubira eyasinga okukulonda kubanga twalaba nti abamu baatiikinga obugamba ballot ezitaali zaabwe ne bazitiikinga naye nga zaali za kitundu kirala naye nga kasala bamanvuuli
tayagala mmanyi oba yaani olowooza ekyo nawe kyakuyambamu sijja kugamba nti tekyanyamba kyanyambira ddala era kyanyamba nnyo but ekyo kyenkugambye nti omuntu nga wa umbrella nga wa NUP ateeka kugamba yawa NUP nga ye agamba wendaba umbrella weyendo tikinga butikizi but there are these other people nga ye tamanyi na bya politics tabirinako tayagala kumanya naye nga kyagamba leero haifa bamulonda kagende mulonde kati baliwo boosuubira abaali abangi kyamazima abantu baali bakoowu kyembuuza abalonda haifa be baali abangi oba abalonda NUP be baali abangi kyamazima sijja kwekwekerera but kuba buli omu yanonda yatikinga umbrella wabamanya ati akabonero kange yali umbrella okay kati buli yakulonda yatikinza umbrella okay awo tuvuddewo ensonga za mukyalo ono yakyasinza obuto mu beesimbyewo Mungu yamusaasira n'abeera n'asobola okuwangula twali tugenda kulaba ne MP yali agenda okuba nti yakyasinza obuto saidi z'ekayunga nozagira ku kaadi yali FDC yes ebyagwawo byebyo naye twagala tubere nga tumanya omaze okwesimbawo oyise mu campaigns olunaku olw'okulonda lutuuse weetegesa otya ku makya kuba kati utaddemu senga wali mukyala mufumbo twandiganye nti watambula n'omwami ogenze na taata na maama kati ogenda kulonda ogenze na muganda ogenze ne bakuwerekerako taata ne maama wabalekawo taata ne maama baali balina bye bakwasaganya era nga bibyo nga byange aisi bali besimbyewoko tewawagguuka ku bo bayinza okuntegekera nga nabawaguukako yes ensonga ntuufu ozze omaze okutiikinga okoze otya nti batugamba bw'otiikinga sigalawo ekyo kyali kityo nze natiikinga naye omanyi pressure ebeeraawo sikimanyi kuba sigituukangako kati kanjikunyumize njiwulira obeera ku polling station naye nga buli gwotunuulira alondoosa bakatonda singa abagenda tiikinganze n'omuntu gwe wali osinga okwesiga nti agenda kuwa akalulu kwola omubuusabuusa oba osigalidde kubala kalulu kako nti nina kange aka mubokisi naye katonda ayambireyo kaakati omaliriza okulonda ozeyiika saddayo waka okulonda okwo jjukira abalonzi fe abasembayo okulondebwa ekiseera ekyo kimanyi nga buli omu agamba omu yabikoowakowa yabikoowa dda nokwayina obba kumaakuma omugambe yema migenda olonde kati wayina ate kudda ku ddo tuddo genda olonde kakati olweggulo lutuuse olwokubala akalulu wosaalire ekyamazima nali wakanga mukwebika n'ebise otaddeko ne wateekako ambuleera wateekako ekyamazima mukubala obululu ko saaliwo pressure yali y'amaanyi like tension yeeyongereyo essaawa nga babala owulira babala obwamu n'okusinziira ku nze nali sisaapigumeekereza so n'osalawo ogendewo ebikke natambula n'engenda ewaka neninda simu kati wagamba nti gundi beerayo onkubira walina ba agent kati gwe wali osuubira ki soke tumanyi ki kyewasooka okusuubira kwedi olina beweesimbyewo nabo bana sole basatu gwe wali wakutaano okay nze najja mu kalulu kano nga nkimanyi kuliko okuwangula n'okuwangulwa era ku lunaku obviously wootuukira okulondebwa oba otandise okutracingawo emiridde kati gwe watuukawo otracinze eki nga nkimanyi nina okuwangula naye ngera omutima gubeeramu kale tibakyasobola okumpangula kati otuuse bakubidde essimu oba essimu osooka gijjako saagijjako essimu yaliko infact dadi wange yankubira naŋŋamba weetegeke tugende wakiso kyekyo kati yaŋŋamba kati we yakigamba wamanyirawo nti omaze okuwangula
tasobola kugamba nti weteeke tugende Wakiso tulabe wate batubye obululu. Ekyo yali tasobola kikola kuba infact teyali nkubidde na ssimu. Yalirinze n'akomawo waka n'andaba. Agamba omwangu agudde. Teyali kyogeddemu naye. Kuba kikalubamu okukyogera. Kati amaze okukubira akubuulidde otandise okukubira abalala. Sina bwe nakubira. Wagenda bugezi Wakiso? No, obviously baali bankubira biki ofunye zino we batyo. Naye awo kati okitegedde nti omaze okuwangula. Omutima ofu okyamusootya obuusebuuse. Nze simanyi kukyamuka. But kyemmanyi nsanyuka mu mutima and I'm like. Wasanyuka buuse kati for example. Alo? Owangudde. Todda ku bibyo wali. Katonda eddakiika awo ntono. Nsooka kudduka mu kemusinde n'ebitooli. Tuli banjawulo. Nzooka okusanyuka sikulina. Buli omu alinako kwe. Kirungi nnyo ddala. Yes, tukyalina ekkansala era twagala tubeere nga tudda ku bibuuzo ebigenda okubeera nga bisembayo nga bikalumamukko katono naye nga ndowooza ajja kubeera nga tumanya ajja kubiddamu. Sikutiisizza naye just omulabi asobole okubeera nga amanya nti kati ebibuuzo ebikalubo bino naye kale nga tunaba kukalubyamu kansala 2026 otegese eki? Kino ekisanja twakitunuulidde dda buli muntu aba ne tageti kati gwe tageti yo yali ki? Tageti yange eyasookera ddala kwali kwesimbawo kuba omanyi kansala era n'ekituukiriza. Then kati okiyitako totunuulira gwe totunuulira koona nga tonayituukamu. Anti oyinza otunuulira ne weesunga ennyo nga tomanyi bigenda dda mu kisanja kino. Right now saagala ku exaggerating nsonga but let us look up to this. Twogereko katono ku nsonga y'abamu ku bali mu NUP babajjayo mu parliament Honorable Segirinnya. No, of course wemba nkyogedde ndabika nkyogedde bubi naye baagala kubajjayo mu parliament. Kyekikusomesa ennyo kati nti tova mu bitabo? Si kyekinsomesa ennyo but kyemmanyi vetting yaffe yali nungi nnyo. It was a very good process. Gwe ali mu NUP munda njagala tumanye ensonga eno gwe kiki ky'omanyi ku nsonga ya Honorable Segirinnya kuba kati Honorable of course kati neeba mujjayo enkya ekitiibwa yakirina. Kati ku bya Honorable kyensinga okumanya nti ba MPs bonna abayita mu kamyufu ka NUP babatuma academic qualifications and they were well verified okulaba nti kituufu bakola kyo basoma. So kati nze propaganda kamuyite propaganda kuba sinnamufunako obukakafu. Anti kati wogenda ku UNEB yo kyetugamba of course tebera propaganda. UNEB wevaayo netugamba nti ekyamazima amannya index numbers si ze zimu. Ne current HM wa Pimbas n'avaayo n'agamba nti Segirinnya Richard gwe tulina kituufu yasomerawo kowa naye teyatulirawo senior 6. Kakati ebintu bino this is politics. Era politics omugenda nga anything can happen, I'm telling you. So nga tetunnalaba kivudde mu kooti olwa byonna ebituukawo sisobola kujajinga nsi. Ekibuuzo kyange okyebalamye simaye lwaki? Kyebalama like okay ddamu okimbuuze ndala. Nkikubuuziza bulungi kandi lwaki ababaka ba NUP baagala okubajjayo mu parliament olw'ebitabo because tulabe bangi nga bavuddeyo ku lw'ebitabo abamu ne babaloopa ne basigalayo. Kakati babaloopa fine naye ate tetunnaba nakakasa nti oba bavuddeyo bakyali mu process. Akuba nti tukubuuza nga gwe omu ku bali munda wali otubegereko nti kyamazima omusajja gira bwati ne bwati. Anti kati nanga ngenkugamba it is the whole truth kubanga nze kyazijjukira mu vetting yaffe qualifications. Of course vetting zibaawo era qualifications muzireeta
naye ate ebiseera ebisinga tebatunuulira UNEB, batunuulira kikyoleese ne bakitunuulira nti yes. Anti kati nze mukama wange nzikiriza knowledge yange ekomaawo. Okay. Asazeewo wabeere ng'ekibuuzo ekyamazima kikansalo kyebalamye naye nga kyotuzeemu kituyambye. Yes, era naffe kyetumanyi. Kiringa okugamba nti Tawuton Bowl baagala mujja mu Parliament. Era by the way. Eyamulooka aliko ekikyamu, sorry to say. Yes, ayinza okuba anti kati kiri bwe kiti. Bwe tudda ku nsonga ye, amawulire agavaayo gali beekati. Nti yes yatuula. Yali mbasa yali akola PEM. N'afunamu F. Ne GP n'afunamu pass. Of course omuntu batali qualified okubeera ng'afuna certificate. Ava maji afuna pass leave. Kati y'ensonga eri ku Tawuton Gold. Byemu ku bitumanyi. Kati yemuganyiza okukulembera abantu. Of course kati kankubuza ekintu kimu. Bw'okola ogenda mu Parliament olina bba naki? Certificate yaki? Of course. Kati wobanga wagwa, of course certificate oba togirina. No, kati kankugamba ebintu bino. Remember, you get a pass leave. Ate weba kubanga personally, nze salaba nti bampadde oba. They gave me a pass leave. I have a pass leave nti results zange zezona zino. But ekyenjawulo ekibeerawo nti ezo ze wagwa tezibeera ku certificate. Zibeera ku pass leave. You get? Yes. Kati ate yo pass leave gy'okozesaamu photocopy and present it to ababa bagikusaba. So that is what we forget. Yes, kati webateekayo pass leave. Of course jukira abamu kati gundi esaba pass leave. Tesaba certificate. Kati webanga teyawaayo certificate. Of course nga pass leave ziriko F. Tusuubire ki? Okay, kati kyetwagala okumanya nga tukonkoludinga. Si kyetuba tusuubira mu NUPNZ because amaanyi mangi naye ekyamazima ebitabo birabika bitono. So ekyebitabo tukiveeko. No, si kukivaako. By the time kubanga kati ne process eno, those people were nominated by the same electoral commission whose chairperson was appointed by the president. Yes. You understand? Kati oyinza otya okungamba nti they penetrated through the EC like operators ne bajja mpaka mu kulondebwa. Of course bangi betulabye. We always doubt their systems. Of course bangi betulabye. Ate kati saawa eno beekuba mipiira nti our systems tezikola bulungi. Ati sokola beera. Kati kankolayo ekintu kimu. Ekimu ku nsonga lwaki kati wooli. Lwaki oyagala ebyobufuzi. Olw'ensonga kyahapeninga. Kisega kyangaba. Nti okuvayo kwa Abdul Kantinti mu Parliament. Kyekikyusa ebyobufuzi nammwe ne mujja. Ti Bobi Wine we yajjira then omuyaga ne kukola ki ne kutabuka. Naye nga mu nsonga zonna nti omuntu asobola oyita mu process zonna. Of course n'avayo mu Parliament. Kati twagala omumanya mwe nga NUP lwaki temwalabawo ne mwetegeka. Mu nsonga ze for the mere fact nti abantu abo babalemerako kubanga remember twayita mu vetting but those people be basembayo okukompamirwa kugamba nti kati ono yakutte flag yaffe because bali balina okuyita mu process ezo zonna. Okay. So baziyitamu vetting ya NUP gwenga gawagiraba otya? It was very fine. Ku side y'aba MPs? Side y'aba MPs? I think it was fine. Temulimu MP naye gw'ogamba nti ekyamazima ono yannuma. Kati nga nze waliwo MP eyannuma ne kati akuli eyannuma. Yes. Of course kati nga nze ntunulira Patrick Omujuka annuma. Bwe tolina we yakuluma. Kankubuulira ebigambo bino. Buli kintu, every institution ebeera n'amateeka gaakyo. Oyinza okuba omuntu omulaba nga he is good. He's very good. Naye nga yatuuka mu vetting wa NUP. Now fading out. Okay. NUP ogiraba wa maaso because waliwo ekintu ekimu kyendandise okulaba okusinza ku analysis entono gye ndi mu kukola. Abantu baweddemu amaanyi mu kulonda president. Era mu kalulu akaddako nsuubira abantu bagenda kwesala. Ku nsonga ki ne we tunaalonda
Kiky'osuubira. babadde bakyogedde. Guno omulundi amaanyi gabadde mangi. No, people need a motivator. Abantu beetaaga okubalaga values. Obagambe bannange nze Uganda yaffe njiraba wano. Munneesige. Fik ne woba waggwamu amaanyi. Ogamba kangezeeko kuba we shall not stop trying. Dr. Kizza Besigye yajja n'abantu ne batukesa ne bagamba naye tukuwadde naye tulina musajja tomunyenyeza. Onyenyeza naye si nnyo. But you've seen what has happened this time. Otegera. Unless amaanyi mugala Ati kyengamba kikino. Of course luli Dr. Besigye ndoza yafuna yali 37. Kuno Bobi yafunye 35 point something. Amaanyi kuluno galabise nnyo. I have much results ate zibadde zimalamu amaanyi. Igwe nga gwe Haifa wali osuubira ki? Naye nsuubira ki? Wali osuubira Victoria? Nze mu gavumenti ya Nakyemalira siyinza kusuubira kirungi kyonna. Siyinza kusuubira kirungi kyonna. Ekya Nakyemalira si kinene. Ate kinene kiti. Okay. Njagala ombeere nga mmanya. Akalulu ka president wali osuubira ki? I expected what happened. You expected nti eyali kajja sigalako. I expected that the votes will be rigged. Kakati gwe wekka oba mwenna? We are different. Okay, gwe oba ali okisuubira. Magezi ki gwe wa principal? Because omuntu yenna asobola okuwa principal amagezi. Principal wange. Omuwa addemu yeesimbewo oba omugamba addemu yeesimbewo oba mujja tuuka. Okay, ensonga ekyo okimugamba ye nga ye naye togambye akoma 226. Bw'akoma 226 ogenda kuba osuubira ki? Kuno togenda suubira kyobadde osuubira ku luno. Yeah, because but then even before Bobi yakagamba nti is going to come. Personally nasooka gamba ngapa pye. But I finally got to know nti omuntu osooka n'omukangamu. Anyway, kale omuntu osooka n'omukangamu but I know wekinatuuka ekisanja ekijja. Tujja bba tulina wekituuse. Abangi bakisuubira ku Besigye. Besigye yajja 2 ati ne bagamba ho bannaye tukiraba ati ne bajja ku 26 ne bagamba nti wow. Of course omuntu wayogera ku opposition ya Uganda tosobola kwogera basajja basatu notayogera ku Dr. Kizza Besigye at the moment. Naye kyengamba nti bwe yajja ate wali 2016 abantu balina essuubi lingi. So eryo essuubi lye baalina kasita baamukuba akalulu of course buli omu naggwamu amaanyi nti ne bwe yandikomyewo bantu baali badde bamaze okuggwamu amaanyi. Olowooza singa Bobi akomawo essuubi libadde ly'amaanyi this time round. 2026 abantu banaalonda. Nga bw'oyogedde nti ekyamazima naawe tewandimuwadde. Naye okimanyi nti akalulu kano katambula na strategies. Of course. Osobola okuba mu kisanja n'okiyitamu kyonna ng'abantu tebakwagala naye n'otuuka okulondebwa nga bakwagala. Sikiwakanyiza. So zezo strategy omuntu z'aba alina okuzimba. Fine kati abantu bayinza okuba bakweredde bagweddemu amaanyi. But it's a matter of motivating them. Kakati ffe abaliyo abali mu councils and all that. We need to show that picture of NUP. Netulaga nti ya NUP tukola tuki. Tubabeerufu in all our structures. Okay. So that is the image gye tuba tulina okulaga abantu. By 2026 bajja babagamba katuddemu tuyiwewo omubiri. Baguyiweweera. Ebitundu 5 binaavaayo. Tujja kusukkawo. Ku luno twawulira 5 ebyo byali kuva ku sayidi y'NUP. Yeah, ne DR forms zetwafunako. Okay. Ze mwafunako ekitegeeza zaali zisukkanamu. Entinitini ze babba. Okay. Kansala mukambwe. Bane tugenda kubeera nga tumaliriza programu yaffe obudde ndaba butudduseeko. Kansala mbadde nsaba tubulire.
kansala enseko zimutta naye okay ekibuzo kankirekereze munzikirize ekibuzo kankireke kansala agenda kubeera nga abasiibula then naye nga forward ya NUP kati eriki kuba kati victory of course teriiwo waliwo abantu bendabye abatandise okubeera nga beekyangacanga nalabye musajja wammwe penge yekyangaawo of course nga yagamba simanyi ola kwagamba tusajja temwamuyiirawo nnyo omubiri gumala okimanyi nti kasita mwafuna omwawa wakomadde ogenda emagere a week back waliyo ki waliyo futaali so kati wagendayo kulya naye omanyi nti temukyagenda madiri no si camera no it is not at all that time in our press conference there is a time when we meeting without a camera ngati wali camera neje but ngayo there nedda waliwo ekifaananyi ekirina okulaba kubanga ekyamazima abantu tebakyaddayo magere abantu bafuna kye baagala nekirala president waffe mumwezoganya nnyo wagamba nti all the time tugendayo mutwesa bubi nnyo like gavumenti eriko naawe gimanyi ngimanyi okay ekyo bidda kinaswe twasoose okwogerako kale kansala haifa watu wagambe asoose n'agiteekako n'agijjako naye nga no tulina okikkiriza nti gavumenti eriko yagira nakyemalira nakyemalira ndaba nga ataddewo ekigambo ekinene si kinene n'akatono because it is a description, it is someone's character. Okay. Ekigambo kya nakyemalira simanyi okyesibyeko nnyo naye nga sajja ateekawo okalulu ne balonda nemutiikinga embeera bwetyo bwe yavaayo. Okay, naye nga ekyessanyu ekyavaamu ku ludda lwammwe nti mwasobola okubeera nga mufuna kye mwali mwagala nga mwava wano ku ground ndowooza nansa nayo yonna mwagiwutamu tewali kusanyuka kuliwo because fine tuyinza obba nga eno bayitamu naye era temwabulamu abo era babukire oli n'agenda ne bamulangirira nga si yawangudde akalulu okumanya abantu abo balaga picture yaabwe ng'aba NRM ne bagijjirayo ddala cause even councillors waliwo ssebo abeerangirira abeeforcing okwerangirira naye be batono naye ate tuli bameka ba councillors simanyi naye nga mu byonna of course ndowooza principal mwe mulina omwebaza nti ekyamazima yabayiirawo omubiri wadde mwe temwagumuyiirawo yabayiirawo omubiri ng'engayi Bobi Wine mwe ne mutagumuyiirawo nkiddemu yagamba nti wolyambulera tiikinga teri mubiri gusinga ogwo of course buli omu naakola ki naye ate mwe temwagamba nti bw'olaba walyambulera waggulu wali nawo tiikinga naye ngulemeddemu endowooza ya yereeyo bannange kale bannaye katusiibule ekibuuzo bannaye kankyerekereze nfunye message ngamba nti bannaye ekibuuzo kiveeko nsaba osiibule abantu baffe. nebaza nnyo Fit Media in a very first place kama wange nkwebaza okunkyalira olunaku lwaleero. I'm so delighted webale nnyo nebaza abantu abampa obululu bane abantu bamuganziraza ideally thank you mbebaza nnyo ekyo sijja kuwa kiragamba mwebale kunjirawo mubiri mwebale kumpa obululu obwo obwali obungi ennyo obululu nawangula with 80%. Abalala abali abana bafuna 20 bafunako 5 ekyo obongera yongerako nali sisobola. Okay. Thank you so much. Nebaza Katonda ekituusizza ku lunaku luno era atuyambye okubawo nga tuli balamu bennyinza okwongera okwebaza abantu abo banaye abanjirawo omubiri, my parents, my sisters, my goodness. Sharif, thank you so much. Bebaza nnyo because abantu abo bambeereddewo from the very beginning papa wano wentuuse
era nakati tebajjanga okwo bategeera nti fine ayiseemu naye akyetaaga ki help yaffe n'essaala zaffe era mu ngero zisukuma nga we nali akalulu era nja kubaweereza nayanzisani bannange onooli awamu nabo ate nze nandyaki toyagala oza waliyo sente musala gwa meka tukomaawo kale bano tweyanza nnyo tweyanzege amwe bali kubeera nga kwemuli timwerabira musubscribing mulayikinge musharinge buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo ddala anja kwebaza bonna ababeera ku programu zaffe ez'enjawulo ne mubeera nga mujja ne mubeera nga muzaagala kirungi nnyo mukola ekintu kya njawulo nnyo ddala sigatanze muzikola Hajji Abdunnoor Munyami Shafik Lwanga owaswa ne Tamale Henry bali ku kamera Sharif omukanga Katonda abankumbire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.